muganda wange muto wange wekitiibwa muhammed nsereko yenkola ey'okuwa buli muntu ekitiibwa. Mujjukira bulungi emabegako twabadde tuwerekera mukwano gaffe Katolubwama mwami Nsereko, twagala kwebaza olw'ensonga n'engeri gye wakwatamu omulimu gw'okwerekera muganda waffe Katolubwama. Wakukola bulungi nnyo era twasiima. Ekimu ku muntu ng'ono nga tubaye tumuwerekera pepe nyini kwe kweteeka mu bigere nti singa nze mbadde ngalamidde awo bigambo ki bye nandyagadde banjogereko. Olwaleero tuzze okuwerekera omuzira Hajji Abdul Nsereko, muzira wa Uganda. Abantu bangi ng'oggyeko muganda waffe Joel nga bwadde ayogera nti yakola naye era n'abaako byamuyigirako, naye ate abantu bangi abatasobodde kulaba Hajji Abdul gwe tugenda okuwerekera naye nga bamuwulidde eyesinga ewaffe ebuddu ekyaggwe nga badde bamulabulizi ku rediyo era ne bakyusibwa obulamu bwabwe. So twagala kwebaza Katonda Aloyo w'ekitiibwa eyatuwa omusajja omugezi nga Hajji Abdul Nsereko kutuwerekera olwaleero. Abamu ku mmwe n'abalala ku ffe gwe tukulidde abadda mu bulamu obwa bulijjo ng'atusingako, naye ate bwe twatandika okubeera n'Ensereko Muhammad, omanyi bagamba nti kava ku lubaya. Walabanga amagezi nga gayiteeka okuba nga galina we gava ensulo y'amagezi eyo Hajji Abdul yagiwa ne mutabani we era twebaza Aloyo eyasobola okugimugabanyaako. Muhammad, tukwagala nga bannayuganda si wakala kuba okimanyi waliko eno ewaffe ng'oli waddaaka nnyo nobeerako wakati awo, naye ffe osigala oli mukwano gwaffe ate osigala oli muganda waffe, atujja kusigala nga tokwagala nga bw'oli. Abantu bawangaala emyaka gya mirundi ebiri, bawangaala emyaka egy'obukulu n'emyaka egy'obuvunaanyizibwa. Omusajja ono awangadde gyombi, awangadde emyaka egy'obukulu ate n'emyaka gy'obuvunaanyizibwa. Twagala kwebaza Allah nti ekyakimuwadde. Tuli wano nga bannayuganda okwerekera era njagala kusaba nga bwe mwasabye nti mwagala baminisita bano. Mwanyinaze Betty yantegeezezza nti asaba baminisita boogereko gye tuli. Tulinawo baminisita bangi naye nga bwe mumanyi tukulembeddwamu owekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi nga bwe tukyali wano, eyali vice president wa Uganda era ali wano atudde wano. Ate taayi tegeerekeka ogirengerera wala n'ogitegeera. Nsaba tumwanirize mungalo owekyanamukaka mumwongere olugalo owekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi munnabuddu eyasomoka Lwera GPD 08. Kakati owekitiibwa Minsa Kabanda, minisita wa Kampala, yatudde awo nga bwe mumanyi famire yaffe eriko eno n'abeera ku butebe atuddewa wano Betty amanyiwo bulungi. Tubaye tumusaba ndowooza omuzindaalo bajja kugutwala awo, bagutwala awo naye nga tannayogera. Kansabe Isaac ayimiridde wano nange okitiibwa Isaac Musumba ababuuzeeko atole ne salaamu. Abakulu mwenna omuli wano ab'ebitiibwa, waliwo ab'ebitiibwa mu ddiini, waliwo ab'ebitiibwa mu bukulembeze bwa gavumenti, waliwo ab'ebitiibwa ab'obululu ba FPs n'abalala. Basebo ne bannyabo mwenna munsaasire, protocol ngirabidde awo. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. Okujja kwange wano olwaleero kusinzidde ku muzeeyi Nsereko ye kennyini. Muzeeyi Nsereko namumanya kyoko kumumanya besides okuwulira eddoboozi ye ku radio n'ebirala. Honorable Nyombi Tembo, Honorable Joyce Bugwawo, muzayimirira kuba kulabi. Honorable Joyce Bugwawo, atuddewo oba Hajat Sebugwawo, salamu alaikum. Kansabe mama Minsa okiba Joyce Sebugwawo amala okwogera then yogere final. Protocol on Cabinet Minister Furu oli Deputy Minister. Ya wino kusooka. Naye mutuyambe Honorable Kaole yakulidde Security and Protocol. UBB 080H genda kale mutu. Katufuna balamu. Obiti wali era yazzeemu. Ekyo njagala mukimanye. Era mukozese mask mwenna. COVID yazzeemu era cases eziri ziwerako mu malwaliro naddala Mulago. Bakadde baffe mu ddiini Ssengo bawadde ekitiibwa mwenna. naye atuuse Jjajja Mbuga atuuse ate nga His Eminence the Super Supreme Mufti Sheikh Muhammad Shaban Galabuza abadde yatuuse dda wamu ne Deputy we Sheikh Ntanda wamu ne baqaadi bonna ne mukadde waffe Daawa Sheikh Yasin Abbas Kiweewa bonna nga babugiriza Mbuga eya mukadde waffe Mulangira Dr. Kasimu Nakibinge Jjajja w'Obusiraamu. Nsaba tutuule Jjajja ze wa musajja we Jjajja atuuse wa musajja we Alhaji Abdul Nsereko ate nga ne ku lw'abaana bano Jjajja abaddewo nnyo okulaba nga abatambula bulungi. Tukkirize Hajat Mesa tewakyali kyakukola kati nange ngenda kubeerako abavuwo jangu oyogere bwe lituuse njagala Hajat ayogere nze ntandise ebintu okwagala obivaamu. Alabika Issa tayagala njogere. Mbadde manyi Prime Minister